Eribweti ebintu ebifaanana bwe bityo. Nakedde mu prison e Masaka olwaleero lwakusatu abasibe tubakyalira olw'Emmande olwokubiri olw'Emmande olwokusatu n'olwokutaano. Nakedde mu prison tulinayo abaana baffe abaasibwa bwa Akireewo Bagadafi Basimaati mubamanyi ba bodyguard ba president waffe Kyagulanyi Ssentamu gye tukedde bwe tutuuseeyo bassebo ne bannyabo ennaku zonna kukyaba baleetaawo tubalambula. Nsaba bannannyendo muwulire message eno nkulu nnyo. Ekiikira babaddenga 6 ne baŋŋamba Honorable mbadde sibamanyi nti gye bali kubasibe mbadde ngenza okukyalira. Ne baŋŋamba Honorable tuli mu kukwatibwa nga tuwambibwa ne tuteekebwako emisango egy'enjawulo ng'oli akugamba nti ne babateekako aggravated robbery nti gwe wakwatibwa oba mu bubbi ng'okozesa ekitala oba we wasangibwa waliwo emmundu oba waliwo ekisa eky'engeri yonna. Ogwo musango guba gwa naggomola gw'obozizza ng'abaana abo bali ku misango egyo naye nga bo bagamba tebaagizza. Ffe tetuli wano kuwolereza oba baagizza oba tebaagizza kuba ekyo si ffe. Emyaka 6 tulina omusomesa w'ekereziya wammanga awo ku lw'ekitovu mu Nnyendo agambye yakamalayo emyaka 4 tagendangako mu maaso ga mulamuzi. Tetuwolereza oba kye yakola kikyamu oba kituufu oba yakikola oba teyakikola naye agenda alamulwe mu mateeka. Ffe ekitulwanya bassebo ne bannyabo by'ebintu ebifaanana nga bwe bityo. Olwaleero oyogera naye kijja kutuuka ku mwana wo ku muganda wo nga bamukutte. Ffe tugamba nti oba wamenya amateeka genda mu maaso kubanga tetutunulangako mu maaso ga mulamuzi yenna ate nga tetulina na ssuubi. Eryo ggwanga kika ki bassebo ne bannyabo lye tulimu. Olwo oyo yali mitayimbwa bwe bavudde awo ne bambuulira ekkomera lirimenti okubeera n'abaana ekitono nnyo 225 ekinene nnyo 225 1,225 naye bali 1,009. Kati kiba kitegeeza omwana nnyinnyonnyodde neebaka gye beebaka muwuliriza bino bya nnaku. Omwana ngambye abaana ne babeebasiza ku budda muno bakayita kati ku kagongo. Kati ate bwe bamala okuteekayo bwe bati nga weebase ne bajja ne bagasiya ne banyigamu bwe bati basobole okwebasaawo omulala. Muba mwakajjaawo ne bateekawo omulala ate ne baddamu ne banyiga bwe bati bafune space beebaseewo omulala. Naye nga tuli mu ggwanga essente y'omuwi w'omusolo ng'etokomoka ng'egenda mu bantu ab'olubatu ne bakugamba nti obuwumbi n'obuwumbi bubbibwa buli lunaku naye nga tosobola na kuzimba makomera waakiri. Abantu baffe ne beebakanga abantu omuntu asigaza eddembe lye ne bw'aba musibe. Nsobola kukola ki mu mbeera efaanana bw'eti ne baŋŋamba nannungi tetukumanyiiko oli mukazi mwogezi situla eddoboozi lyo. Yogera buli w'osanga opportunity oba muzindalo gwa kika ki yogera ku nsonga efaanana bw'eti. Kyekyokulwanyisa kyokka kye tulina. Enkyo ojja kubanga gwe oli mu prison wali bwe teebereza ekkomera lirina okubeeramu abaana 205 abantu 205 nga bali mu 1,000+. Kapasite yaalyo nga ituuse ku 1,000+. Bassebo ne bannyabo nga bwe mwogedde ku MC waffe Udumani nti alwane nnyo naye nga tetunneegayirira kulwanirira mbabuulira tujja kusigala bwe tutinga emmomboze oba okwerwanako. Tugenda mu kalulu mubitwala ng'ebyolubalaato. Tugenda mu kalulu ke tuyita protestive vote tetuli mu kusaaga kalulu kaakufa na muntu. Bano abantu bwe baba batukwata nga batukola ebintu ebifaanana bwe bityo bo tebabala nti tulina abaana. Twabadde mu kalulu k'ekawempe akalina lukoola nga bakukuba abaana babamenya mwala battawa ng'okugulu kulebera bwe kuti tawa y'omu ku bakoda
bodyguard ba president bamumenya okugulu ebyo tetuli mu katembera tetuzanya firimu nosanga obusirusiru ngagamba nti abo bali mu katemba gwe banaakuteeka mu pulisoni abanga bwe bitakwatako kuba olina akawunga mu nju kogoya n'olya buno obukulembeze busituke Kyagulanyi Ssentamu yaleka buli kiki ne yeewaayo ayimirire nammwe mwe mumulima empindi ku mabega ate abantu baawano meya yawulisa ne ku buyinza nga wali takyasobola na kuyita mu kalulu n'okawangula n'akwawulisa ku buyinza n'akuwa ebitiibwa n'akusitula n'akutuusa ku levo waggulu ng'omuliko omulima empindi ku mabega okuba enkiiko okukuta olimbalimba abantu naye nga n'ekyakutuukako zaali nsoliizo baakukwatira mu bubbi teekwa byogerako n'obumalirivu mubeere beegendereza akalulu ke tugendamu kakwerwanako kikye tutegeeza bwe twogera protestive vote president yabadde ku balomete eggulo n'atangaaza ng'ensi yonna esirise ewuliriza n'atugamba nti akalulu ako kakunoonya muntu ku muntu kakulonda n'obumalirivu kakukuuma kakulwanirira paka nga tulangiriddwa olowooza ani agenda okikukolera gwe bw'onootuula ewakaawo igwe nange nze ogwange nkutta omuzindalo n'enkubuulira